Minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka n'amayumba Betty Amongi avuddeyo n'amalawo oluvuuvuumo olubadde luyitingana mu ggwanga nti gavumenti yakukyusa amateeka g'ettaka eggyeko abantu ettaka lyabwe nga tebaliyiridde. We are now proposing to amend Article 26 of the Constitution because also some of you have been writing that we are removing compensation. We want to get land without compensation. That is not the truth. Minister Betty Amongi agamba bagala kukola bukozi nongosereza mu tteeka ly'ettaka ezinasobozesa enteekateeka za gavumenti ng'okuzimba enguudo okutambula obukwakku. What we are proposing is to insert subclause 3 to capture the principle that one, where the chief government valuer has valuated land or property for compensation arising out of need for public work, and the general population is agreeable to the price, but some few people are dissatisfied with the value of that land, government will move to pay the generally agreed value to everybody, and for those who disagree with the value, government will deposit it in court. Mu kiseera kino gavumenti eyimiriza okugaba ebyapa okumala emyezi 3 nga bweramba ensalo z'ettaka lyayo. Wabula ebitongole bya gavumenti omuli ekisikiriza abasigansimbi, olukiiko lw'abaminisita wamu ne pulezidenti basobola okubeerako kye basalawo mu bbanga lino. We are freezing issuing of leasehold title for individuals and companies for 3 months pending the work of the committee, because there are very many multiplicity of titles, and we think it is because we don't have clear records of public land and government land. Ettaka kye kimu ku bintu ebikyasinze okulumya bannayuganda emitwe. Leero abantu bangi bazze bagobwa ku ttaka lyabwe mu bukyamu nga wadde amateeka weegali. Kyokka gavumenti emaliridde okukomya kino. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.